Buli munnayuganda yenna ng'owagira gavumenti ya Mwami Museveni ng'ogiwaana nti yeesinga kyandibadde kirungi n'osooka owuliriza vidiyo eno ojja kuvaawo otegedde gavumenti ki gy'otembeeta. Abampiza nawe balamusizaako nnyo. Nsaba buli munnayuganda yenna awulira nti akwatibwako ensonga ezigenda mu maaso mu ggwanga lyo erya Uganda owulirize vidiyo eno. Aye naddala bw'obanga oli musiraamu ate gwe tokola ensobi n'ogiyitako kubanga message erimu nkulu nnyo buli musiraamu yenna okugiwuliriza. Nalabye program yabadde ekubirizibwa omukulu Sozi Kaddo Mukasa nga ne Honorable Jamir Marende ne mukulu Bamwine n'abalala babadde nawo mu studio. Sozi Kaddo Mukasa alina ebibuuzo byabuuza Bamwine. Ne bw'owulira ebibuuzo ebyo ne ansa za Bamwine ziyazeemu Sozi Kaddo Mukasa. Amazima ng'oli mu Uganda nga ensi yo Uganda ekuluma era ng'ebigenda mu maaso mu ggwanga lyo nga bikwatako. Olina binyo by'ojja okuyiga mu vidiyo eno. Beerako ogiwulize kandi kuteereko owulire. Ebiragiro ebivudde mu kkooti nga mwe mwandibadde musooka obbisa mu nkola wadde ogambye twetaaga okukyusa mu mateeka gano naye naagaliwo mmwe mwennyini bakasudiyani ate mwe mugajeemera kuba kati abali mu buyinza mwe mwandibadde mugakwasisa. Kkooti eyasse mateeka eragira etya ekintu n'egamba nti abantu aba bulijjo bave mu kkooti z'amagye abaatwalibwayo balina bukofiira obumyufu ne babagamba nti abo abalina ebyefaananyiriza eby'amagye bagende eri. Naye ne mukwata Jamir Mukulu ng'alina emmundu 10 n'abantu basse 10 oyo yawoleza mu kkooti ey'abantu aba bulijjo naye abanuupu abajasa akakofiira ake akamyufu ka bulabe okusinga emmundu za Jamir Mukulu. Gwe Jamir wamusangako n'emmundu wangi wamusangako n'emmundu yogera ng'otunde mu kamera Jamir Tanzania gye bamukwatira bamusanga n'emmundu. Misa Bamwine abantu abatulaba obagamba nti bulijjo muwaayiriza Jamir Mukulu talina mmundu. Nkubuuza Jamir Tanzania gye bamukwatira exhibits bamusangako emmundu yalimu. Misa Bamwine Misa Bamwine sokole omanyi saga tuzanyire mu bintu bya security ku bulamu bw'abantu. Emyaka gye mumaze nga munoonya Jamir Mukulu lwakutta abantu kutega bomu kukuba masasi talina mmundu. Nkubuuza ono lawyer amateeka gatambula n'ekibayita evidence bamukwatira yali alina ki bulijjo muvunaana ki so excuse me mumuvunaana lwe mwamukwata biri ebyemabega byonna nebya ADF byonna temubimuvunaana other files niyo file gye bamukwatira kuba bamusanga eyo ngeri kibamusanga ko kinene pa exhibits za passports ndoza abiri mukaga emisango egyamusomerwa gya passport mu kooti high court ng'etudde ejjinja kuba lwe yasooka. Okay, oluvannyuma okumala okuwulira ebibuuzo ne ansa za mukulu Bamwine kwaddala ba vidiyo eno era ng'owuliza n'obwegeneza ku ekibadde kigenda mu maaso oyizeemu ki. Nze okusaba ku ndegera yange engeri gye ndabye mu vidiyo n'engeri gye mpuliriza ebibuuzo ne ansa zaabyo eziva wa mukulu Bamwine kutegera yange ndabanga Jamir Mukulu atabeerangako muyeekera wa gavumenti ya Mwami Museveni. Kubanga okusaba ku bibuuzo babuuza mukulu Bamwine n'engeri gy'abizzeemu ng'alaganga Jamir atalina musawo gwonna gumuvunaanibwa gwe kusa ku by'amagye yesu akyali mu civilian court. Kwa mubuuza nti mukwata omwana wa NUP ng'ayambadde akakofiira akamyufu akalinga ekigambo power oba NUP oba ekifaananyi kya Kyagulanyi ne mutwala mu kooti y'amagye ate ono avunaanibwa okuba nti yabadde yakulira ekibinja ky'abatujju ekya ADF okumala emyaka esoba mu 2 ye mumukwata mutele mutwala mu civilian court ng'addamu ekigambo kimu mu byambo bye bamukwata nabyo mwalimu emmundu ekizibiti kye yalina zaali passport 26. Omusajja n'amubuuza nti ky'ogamba mu kkooti emisango gye bamusomera gye muvunaanibwa bamuvunaana bya passport. Namuga nti mwagala gamba Abannayuganda nti ebbanga lyonna emyaka gye mumaze nga mugamba abantu nti Jamir Mukulu mutemu Jamir Mukulu mutujju mubaddenga mu muwaayiriza. Bw'owulira ebibuuzo ebyo ne ansa omusajja zaadaddamu ng'otegeera bulungi kikyoyigamu. Nze ndabira nti Jamir ono ayinza okuba nga abadde nga akolera bukolezi gavumenti ya Mwami Museveni ng'agiyambako okumanya baani abalina endowooza z'okwagala okuyeekera gavumenti
kuba ekyo gavumenti ekisobolera ddala bw'abawo society y'abantu gye yeekengera it's either ekwatamu abo bennyini be yeekengera neefunamu ayitibwa useful idiot omusiro ow'omugaso eri mukama we naaba nga yajjo giyambako okumanya endowooza z'abantu bano kubanga yababeeramu oba nebasindika musindisi muntu n'abayingiramu ategeere endowooza zammwe na biki byemulowooleza gavumenti. Eyo y'endowooza y'omukulu oyo, naye ng'okusinziira ku biwuliddwa ng'abyogera RDC Mulamba be bamu ku bakulira ebyokwerinda, naye ng'akugamba nti Jamir Mukulu takwatibwangako na mmundu era y'ensonga lwaki awoleza mu civilian court. Kikwewuunyisa nti amawulire gaasaasaananga emabega nti lwayitiddwa mu kkooti lwajjira ku njegere, naye ebiseera ebisinga tasulangako luzira era abeera mu maka ge ne famire ye. Kitegeeza nno nti abantu bano Mwami Museveni abapangawo obupanzi okubakozesa ateekewo obunkenke mu bannayuganda obalimbalimba nti ADF weeri ekola ebikolobero ku bannayuganda. Tebereza bakwata bukwasi muntu atalina musango, atasangiddwa na kissi kyonna kyonna, bamutwala nga mubbi era bamutwala mu kkooti z'amagye. Abaana b'NUP ekibavunaanyisa kwambala bukoofiira bw'NUP nti bawoleza mu kkooti z'amagye nti bali baagala kuvuunika gavumenti. Bakwata omuntu ne bakugamba ateeberezebwa okuba omutujju wa ADF era ne babatwala mu kkooti z'amagye, babakuuma nga battemu nti bakakasiddwa, naye nga bakutte bateebereza bateebereze. Jamir Mukulu gwe baakwata nga batugamba nti mutemu alina ekibinja kya ADF asse enkuyanja n'enkuyanja y'abantu. Wuuyo RDC akugamba alina kuwoleza mu civilian courts kubanga tebamukwatangako na mmundu. Bagamba nti akyali suspecti. Gwe bagamba yali ayekera gavumenti ya Mwami Museveni n'atuuka n'okudduka mu ggwanga erya Uganda n'agenda agiyeekerere mu ggwanga lya TZ. Kati awo otegeera Mwami Museveni nti ye yeekolako obuyeekera ye yennyini, wabula n'akwata Abayisiraamu n'ayagala obbeesasulizaako olw'ekiruyi ky'abalinako n'akulaga nti be batujju. N'akwata aba NUP n'abeesasulizaako olw'ekiruyi ky'abalinako His Excellency Kyagulanyi Ssentamu olw'okuba amutaddeko omuliro gwatalabanga, n'ayagala bamalire mu kkomera ateekewo okutiisatiisa mu abalala abandi badde beesowolayo okuwagira Robert Kyagulanyi Ssentamu. Mulabe ebikolobero bino byakola ku bano olwedde be yakwata. Mulabe abaawambibwa nga tebakomezebwawo mu famire zaabwe. Nammwe mutandike okwekengera mugambe lwaki neesiba ku Robert Kyagulanyi Ssentamu okumuwagira. Nange bwe banambuzaawo oba nange bwe banankwata n'embeera ng'abo abali mu makomera nga nakati tebateebwanga. Kati bw'atyo ye bw'azannya politics we, bw'atyo bw'afuze bannayuganda emyaka 38 mu kutulimbalimba n'okuteeka obunkenke mu bantu. Kakati Mwami Museveni bannayuganda bagenda bakugwamu kubanga aboogera ebintu ebyo be bantu bo ddala be weerondera, be ba RDC bo be wateekawo, naye bw'avaayo n'akola statement ng'eyo ku TV y'eggwanga kiba kiraga ki?